akaseera konna kubanga mubeera naffe kyetussaayo ne mukisoma kyemutalabye ne musaba tukibawe. Qibla Islamic Media ekoze omulimu munene ebekubaawo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yandibadde esiimibwa n'omubaka yennyini sallallahu alayhi wasallam. Omulimu gwa da'awa gwina kubeera collective, tugukola nga tugusonda, ono n'aleeta netugatta, da'awa n'etambula. Bamaseeka basoma khutab ezibeera mu mizikiti, bamaseeka ne boogera ku mpewo za rediyo n'awalala wangi babikola. Ebintu ebyo byali bisigalanga mu ffe nga tewali muntu asobola bigaziya. Naye baganda baffe batabanyi baffe ne batandika ebintu ebyenjawulo omuli Qibla Islamic Media. Ebintu kati bibuuka, ekyandisigadde ku masjidi kivaawo ne kigenda mu ggwanga, ekyandisigadde mu ggwanga kivaawo ne kifuluma ebweru w'eggwanga. Ogenda okulaba ng'ensi yonna ekitegedde. Eyo yenna abeera da'awa, baganda baffe gye bakola. Aba Qibla tubeebaza nti omulimu bakola munene, naye bakyali bannafu mu byuma ebyokukozesa. Neetaaga tufune ebyuma ebinaagendako ewala, ebinaafulumya ekifaananyi nga kivuddeyo bulungi, ebinaakola porogulaamu nga teriimu kumenyeka, amataala okusobola okumulisa, bakwate ebifaananyi nga birungi. Naye ate bambi tebeesobola, bakyakozesa obusimu obw'omu ngalo. Tubayambe tubabeererewo, kubanga omulimu bakola munene gwa da'awa. Allah gwagala, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agwagala, n'abamanyi bonna beegatte okubeera nga bagwagala. Tubeegatte ku tusonde, tufune ebyuma nga birungi, da'awa etambule, tweyongere okufuna empeera era ebeere sadaqatun jaariya. Tweyongera okufuna ebisingayo obungi, tulina enamba zaffe, ezo enamba zaabwe ez'essimu ezitambula wansi, bakubire bajja kukulagirira kiki ekyokukola. Naye nga ffenna tugatte obwongo, tugatte amagezi n'obusobozi, basobole okubeera nga bafuna ebyuma n'ebisigadde. Idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalatha. Omuntu bw'abanga afudde byabadde akola byonna bikutuka n'asigala nga talina kyafuna okuggyako ebintu bisatu. Mu bisatu Nabbi ki yateeka wakati? Aw ilmun yuntafa'u bihi, oba irimu gye walekawo ng'etambula ne basigala nga abantu bagiganyulwamu. Osomesa wudhu owa Qibla n'agissa ku midiya n'etambula n'egenda mu nsi yonna ne bayiga wuzu. Bwagisomeseza n'ofuna empeera, gwe yagula kamera n'ofuna ezizo, ali mu Qibla ku kamera afuna ezize, n'oyo awulidde n'asheyaringa naye n'afuna ezize. Tubeere wamu ffenna, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Twegatte mu kubeera nga tukolera ekirungi ng'ekyokufunira Qibla ebyuma ebirungi ebinaakola emirimu gyaffe. Allah jalla jalaaluhu anaatusiima bwe tunaamala okuyingira mu ttaka, ensi eno nga tugivuddemu, tugenda kweyongera okufuna empeera. Wa barakallahu fikum.